Weewaawo nkubuuzaako era nkwebaza gyonna gye wakatusizaako engalo akamugezi konna ku lwaleero olunaku olwokubiri ku nnaku z'omwezi 25 mwezi gwa Novemba omwaka 2025. Nkubuuzaako ne nkwebaza gyonna gye wakoze gy'osuubira okukola olunaku lugenze, naye ekibuuzo kiri nti tulukoleddemu ki, tulufunyeemu ki, bye twateeseteese tukoleramu bye tukoze oba nedda? Abafunyeemu mu lunaku Mungu tumwebaza, ate ebiganye tumusabe olunaku olw'enkya lukeese bulungi tuddemu tukole tulabe ate kye tunaaba tufunayo. Erinnya Nzaakira Mbwane Kannamugera nga bulijjo okubuuzaako mu pulogulaamu Lutindo ne bannaffe aba YPA kasazibwa ssaawa 9:30 kuva ku lunaku lw'Emmande paka olunaku olwokutaano. Tuba mu studio za Terefayina okusomesa oba okutegeeza ebyotamanyi mu byobulimi wamu n'obulunzi, naddala okulima kasooli, okulunda enjuki n'okulunda embuzi, nga byonna bitembeetebwa bannaffe aba YPA. Mukadde kano ndi ne mukama wange nga ye mwogezi wa YPA Charles Sempijja. Ngenda musaabere nga kubuuzaako ate tubeere nga tweyongerayo ne pulogulaamu yaffe nga bulijjo. Mukulu Sempijja. Sebo nsanyuse okulaba. Nange bwentyo Sebo nsanyuse nnyo okulabako. Yesebo. Mulabi waffe omulungi owa BBS njagala okulamusaako nange nga mukulu Akirambwa akulamusizaako era n'okwebaza weewaawo emirimu emirungi gy'osobodde okukolako olunaku luno olwaleero. Gwa yakatuuka butuusi ku mulimu kugamba nti teekamu amaanyi kubanga ddala mutuufu bw'otaakole n'okulya oyinza obutalya. Naye njagala kwebaza nnyo mwenna abatugoberera naddala ku pulogulaamu zaffe nga ekitongole eky'abalunzi b'embuzi, abalimi ba kasooli, ate era abalunzi b'enjuki bannakinku mu ggwanga erya Uganda, East Africa ne Africa yonna okutwaliza mwebale nnyo, mwebalidda n'olunaku olwali tuze mu kiraasi yaffe okwongera okuyiga n'okumanya butya bw'osobola okubeera nga weekulaakulanya ng'oyita mu by'obulimi n'obulunzi. Okay. Esebo. Mukulu Sempijja. Esebo. Bajjajjaffe balugera nti atamanyi gy'ava ne gy'alaga tategeerayo. Kituufu. Ngenda okusabira tukube enkyukira, tukube ennaku ze bagita nkyungwa, tukubemu enkyungwa. Esebo. Tuddeko emabega YPA eno gye twatandika nayo omuntu tuddemu tumutemeremuko obufunze YPA naddala oyo eyakatwegattako Sebo neyanza nnyo neyanzeege era okugyegattako nyina kuyita mewatwaki neyanza nnyo Sebo neyanzeege. Omulabi waffe omulungi owa BBS ekitongole ekya YPA omulimu ogwaffe gwe twetiba tulina ebintu bibiri ebitusuza nga tukukunadde nga lumonde mu kikata kulwanyisa bwavu na butamanya era nga mu kuyita mu ebyo tuwasaba ne tugamba nti katulunde embuzi ezitusindika mu kulima kasooli kubanga tumuyina mu bungi n'atusindika ate mu kulunda enjuki ne tujja nga tugaziwa era bwe gubanga gwe mulundi gwo ogusoosa okubeera nga otulabako ng'oyinza okuba nga weebuuza bulijjo nyinza ntya okulima nga siina ttaka, nyinza ntya okulunda nga siina ttaka. YPA awo twajja ne ansa eri bold obulungi tugamba newakubadde nga toyina ttaka toyina biseera bakukozesa oli ku mulimu 24/7 ova waka kugenda ku mulimu kuva ku mulimu kudda waka nga toyinaayo obudde bulala bwonna bw'osobola kwekulyetingira. YPA ne tukukulyetingira obudde netugamba nti naawe kati osobola ng'okozesa just resources z'oyina n'ogamba nti nsobola okuyingira mu project ey'embuzi, nsobola okuyingira mu project ey'akasooli, project oba ey'enjuki. So okufuuka memba nga bw'ombuuziza Sebo kyangu nnyo kubanga twakitematema netugamba nti omuntu okufuuka memba nga bw'oyinza okugamba nti nno okufuuka munnayuganda olina okubeera n'endagamuntu. Tagiyina si munnayuganda? Ataba munnayuganda era togiyina era waliwo bingi byotakola. Obutuuze bugwako bwina expired? Bwina ekyo kiri mu ggwanga lya Uganda yokka era tubuze obujja nange nabuziza obujjo obwange banazikuddiza zijja kujja beera mugumiikiriza. So kati ne mu YPA okufuuka omutuuze kikwetagisa okubeera nga osasudde obwa membership bwa mitwalo 25 kyokka. Bw'omala okusasula ezo ssente ebirala byonna kati biveeko kati tandika kufokasinga ntaddewa ssente. Abantu bangi ebibalo bitulaga nti obukadde 14.5 obw'abakozi abakola olwaleero batuuka okulitayalinga nga tebalina retirement plan. N'osanga ng'oli yali w'amaanyi nnyo oyinza okuba nga n'essaawa eno otaddeko terefayina oli mu ofiisi yo comfortable esizikuwujja okona bukonyikadde PA n'ayingira ne waliwo ekiseera kigenda okutuuka nga PA taliiwo abaana nabo baasoma bali ku byabwe ng'oli wekka bw'oti bw'oba tiwapulaninga biseera byo bya mu maaso ojja kusigala ng'oyomba na buli muntu
abaana bazaala abaana tebagala kunsindikira kubazukulu ndabeko oguyumba gwe gunene era kakalize kandabe kali kambere no mbone lwaki naye bonokola sente zo teriyo mugagga gwako bantu abaana bonna ne bagenda tiso oli kuŋŋanya b'okukyalo ne babeera waawo n'okaddiira mu ssente naye ekyo kikola otya tukiyita planning abantu ebiseera ebisinga obungi tudduka obuvunaanyizibwa bw'okuteekateeka naye toyina kintu ky'osobola kutuukako nga tokiteeseteese era nze njagala nnyo okugamba abantu bassaabasajja abatulaba tuveemu omwoyo gw'e Kampala omwoyo gw'e Kampala ogumanyi ayagala waateeka n'afunirawo kyova olaba ne bw'oba olina ky'omuwadde agamba nfuna ntya nfunirawa ate kituufu kitya kyova olaba nti nno ogenda kufuna naye ekyo kyogenda okufuna kisobola kubeera sustainable kimpisa mu lunaku era nga buli omusajja bwe yanyimba nti zenkolawo zenkola ki zendya ezo tosobola kuzitereka okifuna bulungi ekintu ekyo kyova olaba obugagga bwonna tebuli mu kumanya butya bw'ogattako ssente obugagga bwekwese mu kuvumbula butya bw'okubisaamu ssente kati olero osobola okukwata miliyoni zo 37 n'ogamba kantekeyo yiika zange z'akasooli 10 miliyoni za 37 ate muzine ennaku ezisigadde okutandika olwaleero n'okumalako omwezi guno ogwa Novemba ewaffe twagutuuma Blue November buli kyonna kyogenda okugula twakisazeeko ebbeeyi buli kyonna wegwayingirira tubadde twasalako 5% buli kyogula kati twayogedde ne tusala tumaleko November kijjo buli muntu ajja akola atya atwale embuzi ebadde y'ensanvu twagijjeko emitwalo 5 muzine ennaku esatu ezisigadde wiiki eno yokka kati ya mitwalo 7 yiika y'akasooli ebadde ku bukadde obusatu n'emitwalo 7 twagijjeko emitwalo 15 muzine ennaku ezisigadde okumalako November kakati gwayagala kasooli awo kakati gwe okimezezza atazina wabukinge era njagala gwe ali ku mpewo essaawa eno ng'otulaba okozesa omukisa guno ennamba ezo zolaba ku screen kozesa chance eno opportunity comes to those who are prepared omukisa tegugwa bugwi oba wagwetegekera ddanga ogulize bwoti era olwaliro nzize kwanjulira mukisa nti kati gwe abadde ayagala embuzi ku mitwalo 7 ogenda kubeera ng'ofuna embuzi zo 10 bwe bukadde bwe 7 osevize emitwalo gyo 50 kubanga oli badde bukadde 7 n'ekitundu embuzi 10 kati ogwo omukisa osobola okugukwata n'ogamba kankwate emitwalo gyange 2 nsekiwalinga embuzi zange 20 ngende nga nsasulako mpola kweno discount oba osevize kiyitirivu nnyo kubanga oba osevize almost emitwalo 10 plus infact oba osevize akakadde kamu ng'okoseza emitwalo ameka kati ekyo kyenkugamba gwandaba essaawa eno bw'obanga oyagala njuki buli muzinga guli ku kakadde kamu n'ekitundu twagugjeemu emitwalo gya Uganda 10 olw'omwezi guno gwa November zino ennaku ezisigadde gwe bala ennaku ezisigadde omwezi gw'okumi n'ogumu guggweko osobola kati okufuna omuzinga guno ofuuka Land Road buli nnaku z'omwezi 28 omuzinga gukuwa emitwalo 10 ku ssente meka miliyoni 1 n'emitwalo 40 emitwalo 10 tugijjeeko lwaki tuddiza bantu omwaka gukola gutya gugwako mukulu Sempeje tumaze ebbanga wiiki singa 2 ku 3 nga mulanga wano mujje tugende okufaamu memba sente weziti atali memba sente weziti tugenda ku Sunday nga 24 Sunday yawedde ya kituufu atasubiddwa kujja eyasubiddwa okujja kufaamu yasubiddwa ekyamazima yasubiddwa nnyo naye kiyasiza okunyumira njagala kusooka kwebaza bannamasaka abavudde mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Buddu mwebale nnyo wapokino bazze bugule zagenze okwera ssaawa 3 nga bataka e Madugomba ku Mbuzi Choma restaurant ne bali embuzi mu style zonna ne bagirya mu katogo ne bagirya enjoche ne bagirya twageze okutuuka ku faamu nga bo batugamba mwabavudde Kampala mwaluddewo anti bo batemedde eri fe twageze okuva ero tutuuka eri nga nemmere bagikubye mudda okitegeera so njagala kubeebaza era n'okubakulisaayo abavudde e Buddu mwebale nnyo mwebalire ddala kujja ku Farm Visit twayize ebintu bingi naye kimu ku bintu ebya stands out for me waliwo lwe twali tulaunchinga ofisi za YPA ez'e Masaka zisangibwawo ku Kampala Road okuliraana Club Doris
ku mafuta bagayita B energy ng'owavudde wano nakayibaawo kasenyaako waliyo omukyala nagenda mu mulago w'e Basaka nga memba mu YPA yali yagulayo embuzi ze 20 by that time twali ku mitwalo 65 bwagula embuzi ze ngenda okugenda mu ddwaliro ng'omukyala yeetaaga ensimbi nangamba kati ngenda kukola ntya tugenda okubala abalamu ng'embuzi ze yateekayo asobolera ddala okufunamu zisobola omuyamba kubanga asuubirayo embuzi 6 kati jukira ali atuuse mu myaka 2 kitegeeza nga asobola n'okuwithdrawinga newankubadde nga omwaka ogwosatu tekunakola ki kubanga contract y'embuzi ya myaka wagenda 3 naye ku myaka 2 osobola okutundako n'agamba nti kati mbezaayo embuzi mmeka nti ojja kuwayo n'embuzi 6 omwaka ogujja ogugwerako n'agamba 6 kati kitegeeza ninayo mmeka nimbuga kati olina embuzi 40 n'agamba mumpeeko sente za mbuzi 10 contract ye ng'egamba etya sente bw'otuuka okutunda ebbeeyi ebeerawo kwotundira yagula 65 yatundira ku 75 ku bbeeyi eriko kakati olwaliro mbadde nzija nenzijukira ekintu ekyo neŋŋamba mu nsi muno mulimu ebigo bitalaze bingi osobola okubeera ng'ojja ow'ekigaali n'akutiiya nga tosuubirayo okufunayo buluuzi yo neiguma nerikutuka waliwo omusajja mutera nnyo okunyumya akalugero kano buli lwenzija wano yalaba ekinyonyi nga kiri ku muti n'akisekerera ng'alaba kigenda kugwa kubanga kyali kaleberebwe n'ekinyonyi kimusekerera n'agamba laba kino kisirusiru tekirina magezi ekinyonyi kyekimugamba nekimugamba nedda sibooza amagezi nina obwesige bwange tebuli mu katabi kano kwenyimiridde obwesige bwange buli mu biki ekitegeeza olwaleero olina omulimu gwogwo gwokola mulungi nnyo gukusasula bulungi padms ozifuna oyinayo incentives endala ezijja naye njagala kukubuuza kibuuzo singa akati ako kamenyeka essaawa eno oyinayo ekiwawaati ekisobola okwanirira mu bbanga okumala emyaka emirala nga 15 that is a powerful question omanyi oluusi tugenda ne tubeera mu comfort zone ne twerabira ebintu ebimu we cannot fight reality ogwo omulimu gw'oligwo bwe gubanga sigwa bagutandika anytime oguvaako ekituufu bwe gubanga sigwanzikira no anytime oguvaako naye opportunity gy'olina ng'oguliko kati opulaninze otya kyeva nkuweerera amagezi funayo sente mitwala 2 fuuka memba wa YPA bw'oba oyina ettaka lyo YPA tugenda kujja tukusomese butya bw'osobola okudevelopingamu ettaka n'otandika faamu yo mpolampola aba muyina ettaka lyetaaga kuteekako muddo omuddo ensiko bwe ziri zazze sizoni ene yenkuba teekayo omuddo mu myezi 3 kungula cut and grow otema ne gudamu ne gukola gutya n'otema ne gudamu ne gutojera n'otema ne gudamu ne gutojera so enamba z'okusimu ezo ezolaba ku screen zikozese atasobola bafuna ku head office abasangayo walala atasobola kufuna ku head office tuli wonna mbadde njogera wano ku Lubaga Road awogera okusanga amaka gafa amakulu aga YPA ku Lubaga Road wetuli abali e Masaka City genda awo ku luguudo lwa Kampala Road okuliraana Club Doris ejja kubeera ng'osangawo office za YPA waliwo n'amafuta bagayita B Energy ate gwe ali ku Hoima Road genda wano ku Naluvule stage nga wakayisa enansana tuli emabega w'amafuta bagayita Plumpet Fuel Station ezo zonna office za YPA gwali mu kibuga Kampala jangu wano ab'embalala tuli ku Amazon Building tugenda kulaunchinga office eyo very soon omwezi gwe 12 so toyina kyogenda kwekwaza buli wonna wooli ate naabo ne bw'obanga otulaba okuyita ku mitimbagano liwa bweru w'eggwanga osobolera ddala nawe okukola nga abalala bwe baakola oba osobola okumpeerezayo ku WhatsApp kankuwa enamba yange ey'omu ngalo etavaako 0706 91 52 09 0706 ngambye 91 52 09 ekyo kikulu nnyo anytime contact me ombuuze njagala kunjigiriza ku byambuzi bino mbisibitegedde bulungi nnyo ebyakasolo byo bikola bitya ebyenjuki bikola bitya tulina n'ekyo tuyita YPA Sacco ng'oli eyo mu kifo ky'okubeera nga sente zo ozitadde we zitasobola kukolera magoba YPA Sacco tukugamba jangu bakuhandolingire sente zo ate nga bwe zikuzaalira amagoba ne bwe guba mutwalo gumu okay mukulu Sempigi esebo aguli business tour yawedde bamemba baweddeyo ab'embuzi ku nnyonyi tibannaba kugwayo kyetaaga kuba nawira nti bali 10 bokka
ate njagala nkubuulire kino abantu balina okukimanya omuntu bwona osubwa okugenda e China ku mulundi guno oyinza obutagenderayo ddala ndyetwala olyetwala ate bulijjo olinda ki kubanga YPF tetwogera ku bye tugenda kukola twogera ku bye tukoze eki bye tukoze kyanjawulo abantu abasinga obungi boogera ku bye bagenda okukola naye batono aboogera ku bye bakoze eyo YPA tuze nga tukikola nga tutwala abantu Dubai luddawa kati ku mulundi nga tugamba jangu tugende China nga tetugenze kulambula bulambuzi naye tugenze kusoma tuveeyo tuteeke mu nkola ekyamazima kiri nti abantu bangi olwaleero era mbebaza abaze ne bagula embuzi kubanga buli mbuzi gy'ogula ekuwa kuponi obungi bwa kuponi bwe bungi bw'emikisa gyo bw'ojja n'oyingira sako n'ogulayo sheya mitwalo 10 sheya 3 zigenda kuwa kuponi bw'ogula kasooli yiika egenda kuwa kuponi 4 kati ate yiyo nayo bagisaze eri ku bukadde 3 n'emitwalo 5 mifo ky'obukadde 3 n'emitwalo 7 kati kozesa chance okozese ejjinja limu likuba ebinyonyi bimeka 2 ofune wali discount ne wano ofune kuponi zo 4 so njagala okugamba nti kampeni yaffe eya mbuzi ku nnyonyi ekyagenda mu maaso tugenda China era gwayagala okubeera ng'okozesa omukisa guno passport yo wagifuna bwekadde waba oli renewinga bakumadda visa jangu okuyita mu YPA ebintu bitereere 070 newa tulina airtime nkubira ngenda kukubira nga bwenzirayo nja kuvuga nga betwogera 070 91 5 2 president wa mufuna mpola ali Namibia mukulu Bedi Ben akomawo atwetikidde tu njagala kutegeeza buli muna Uganda atulaba ku BBS week ejja ku lunaku olwa Monday tosubwa okubeera mu office za YPA nga yakalandinga kiri mutu kiri mutu zembabulidde ze omwogezi w'ekitongole bwe nkugamba nti kiri mutu jangu buli lwa Monday president wa mufuna mpola omwami Bedi Ben abeera laba muntu ku muntu bwerere ne bati wakola appointment jangu ejja kumulaba gwe kyokola keera kubanga akera mu isi sawa 10 nejo sawa mwa abagimaze ngatandika kulaba abantu muntu ku muntu okay so sagalo sube mu kisogo yonna gwe josinzira okubeera nga otulaba YPF twasala bwe tugamba tujja kuyigiriza byonna sobola okubeera nga tukuyamba koyizo okubeera nga olina eyo bambi olina obubuzi bwo oludde nabwo bubuzi tebutambula tebukula jangu YPA kunyonyeze era kufuna abagenda okuwa mu sente nayo funeyo breed ennungi egenda okubeera nga ekula mangu esobola okubeera nga egwa ku sente bubanga oli engo inayo embuzizo nkubiraako ku 070 91 5 kuyambeko tufuna akatale osobola okufuna breed ennungi katumayiriza mukulu sempi bakikemu abaana bawumudde omuzadde yandyagadde omwana we okujja okuyiga ku byembuzi embuzi bazirunda batya bazizayisa batya bazirabira batya nayorako ku nteekateeka yammwe ey'okusomesa abaana ebintu twajogeddeko ejjo wano ne mukulu Cyrus naye twali tufulumaawo nwabawo omuzadde yamukubidde ensonga eyo temugijjeeyo bulungi mwana wange njagala gyayige otumenyeramenyeremuko tuyina ensonga eyo eya agribusiness school naye eno holiday empanvu era twakoze enteekateeka netugamba nti n'abazadde abatasobola kulekayo baana baabwe basobola okujja n'abaana baabwe ku program ya naku nga 3 oba wiiki ne bajja ne kagasi kaabwe ne katenti kaabwe ne bakampinga omwana ono n'atandika okulaba ebintu bino bye tugenda tuyigiriza kubanga kyanjawulo nnyo handi zoono n'ayamba nnyo so gwe omuzadde ng'olina omwana wo ne bwabeera oba bali babeka oba bali bameka abaana abo tulina enteekateeka yaabwe kyolina okukola njagala okuba ku nnamba ezo zolaba ku screen oba onkubireko nze kamwa koogera ongambe nnyinayo abaana bwe bati njagala bajje mu program kubanga twabategekedde myezi 3 myezi 2 mwezi gumu ekitegeeza omwana asobola okujja n'amalayo ebbanga eryo natumulerizinga n'akola ki n'avaayo 070 yenna abakogenda okunkubira 070 91 5 gwali mu kibuga Kampala n'emiriraano osobola okujja no ku Lubaga Road opposite ekizimbe kya Access Building wamanye enkulungo ya Ssaabasajja Kabaka awutambulako ngadda mu town meters nga 2 ojja kubeera nga otusanga ku office zaffe amaka amakulu aga YPA tusobola okubeera nga twogera ku nsonga zino ez'enjawulo oyagala okuteekateeka retirement package yo oyagala kutegekera abaana bo mu planned kid program enteekateeka zonna zaawedde bulungi oyagala kutandika kulima muddo kuba ku simu ezo sobola okubeera nga twogera tulwane sobola okubeera nga twejja mu bwavu kubanga obwavu mpologoma bwoterwanako ejja kulya mukulu Sempigi sebo kansabe nkwerekereze neyanza nnyo Anita Shabi omulabi ali mu kweteekerateekera program kawunyemu eddawo ku saa 10 n'olwekyo
sandyagadde kuyingirira kalimuke naye kamulekera space akole sigina suka ko wano mulayo for mulungi atule fine yaffe bera telefina tashabi agenda okudda kuno program kawunyemu ne muganda wange Jackstar kusawa yomawire gambuze kusawa nyage sigika nzakira mbwane kanamugera awangale nnyo ayisaba sajja kabaka ngana munji